Ekyamazima waliwo amawulire nga gannaku, amawulire nga gantiisa. Wabulanga amawulire gano gavudde muntu gw'obadde tosuubira. Nga twakamala okubeera nga tulaba omusajja amanyiddwa nga Kapiteni Mike Mukula, ono ng'akakasa nti Abaganda mbwa. Kaakati njagala owulire ebigambo eby'ennaku mukwano gwange mpuliriza ebivudde wa General Saleh. Twesabire nnyo kubanga wano we twolekedde bulijjo nkugamba wazibu ddala. Nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza kubanga bw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali agenda kufuna information eno butereevu. Kaakati nga tutambula ne Haji Miti, omusomi w'eddwanga olina ekizibu kyonna ampuliriza. Oyo goba weekwata nga bw'olaba ennamba ya ssimu yayo ku screen ajja kukutaasa mu mbeera yonna. Kaakati munnange ebigambo si byangu. Kaakati ne General Kahindo Tafiire ebigambo bino abiyingiddemu. Bulijjo tujja twogera ebigambo bino. Ensonga zino nga tuzoogerako nga mugamba tusaaga. Kaakati njagala mbikuteerewo obyerabireko obyewulireko kubanga nakugamba nti waako ono si wange nganze. Bangi bagamba nti njogera nnyo naye nze kye nakola kati kuleeta maloboozi gaabo bennyini oba vidiyo ezaabo bennyini abeera babotodde ebyama bino obeere ng'obyerabireko kubanga mukwano gwange wano we twolekedde wandiba awazibu ddala. Kaakati nno nga sinabakwera nga nkutwala amawulire ga General Saleh ag'entiisa agasattiza bannayuganda. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono nga yakulembedde ndala mu ggulire lino erivudde wa General Saleh eryewuunyisa. Kansooke nkulaga eggulire lino bye nkugamba bulijjo bye twogerako nti omuntu ali mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yasobola okukulembera Uganda. Abasigadde kasasiro njagala owulire akatambi kano okeerabireko. Waliwo akatambi atuliriza aka video akabadde kagenda maaso n'okuba nti katambula. Video ebadde egenda maaso n'okulabika nti etambula nga si ndala video ya General Muho ya General Muhozi. Ka video akali mu minister gubayita Major General Kahinda Tafiire, minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga, avuddeyo n'alabikira mu ka video n'agamba nti bannaye mpulira mugamba nti saagala fast son. Mpulira mugamba nti nyina obuzibu ku General Muhozi Kaine Rugaba. Mirundi mingi abakkiriza mu General Muhozi bagamba nti ono General omulago bayita Major General Kahinda Tafiire mbutayagalya ddala mutabani kwatamu. General Kahinda Tafiire agamba sitwagala mwana wano, twagala mwana ffe tumanyi General Yoweri Kaguta Museveni yekka ebisigadde twagala kumanya yazaala teyazaala aleeta mwana teya twagala kumanya bino si by'abaana si bya taata na mwana ffe twagala taata. General Muhozi aludde ng'akyogera ngaga nti ffe twagala taata ebinaddako nga taata taliiwo tayagala kumanya sitwagala mwana ffe tuli ba taata. Era bwe n'abawandiika ebbaluwa nga baagala nti General Museveni agobe General Kahinda Tafiire. Juzi General Kale Kayihura yasinzidde atuliriza mu bitundu eyo tebadde kisolo n'alabula General munne n'amugamba nti waayo ffe tuli ba historicals tugenda bano tubaleke be bagenda okuddamu okukwatamu. Kati Minisita Kahinda Tafiire abuli n'agamba nti nze saagala mwana mumpulira bubi nze Muhozi mwagalanga mutabani njagala abeere first son. Nze simwagala kubeera president yakyogedde lwatu n'agamba nti nze mwagala kubeera first son mutabani w'omukulembeze. Saagala kumulabanga president kyekyokka yenjawulo. Saagala kumulabanga president simulinaako buzibu naye nze saagala kumulabanga president njagala kumulabanga first son abeere mutabani wa mukulu fenato awakomaawo ekyokumulabanga president nedda. Akatambi ako kabadde katambuzibwa nnyo. General Kahinda Tafiire takirumyemu agambye mu katambi ke batambuzza nze oyo mwagala kumulabanga ye first son simulinaako buzibu naye saagala kumulaba mu ntebe. Tuliriza byebyo katambi kabadde katambula kigamba okuba nti abali mu ttiimu General Muhozi ng'ate batongoza ne PLU Patriotic League of Uganda abamu ne kuba nakibiina kano njagaleeta enkya kano kangaleeta enkya sijja gasoma kangaleeta enkya gano kangaleeta enkya naye nga bwekityo bwe kigenda maaso n'oluleka nti atuliza kitambula. General Kahinda Tafiire mu katambi ategeeza n'agamba nti nze ndi ttiimu mwana kubeera first son si kubeera president. Kaakati mukwano gwange ali ku EKTV gwe mukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kale subscribingako tusobole okubeera nga tutambula ffenna okonene kade teweerabira. Nakugambye
nti ebigambo ngenda bikuleetera nga bwe bizze obirabireko. Kaakati bujjo tubagamba enkya n'eggulu nti omusajja tateekeddwa kukulembera nsi Uganda. Bw'abanga Meja General Kahinda Otafiire mu bigambo bye akakasanaga nti General Muhoozi oyo si ye muntu omutuufu. Njagala nkubuulire gwasigala nga okyalowooza nti omusajja mutuufu obeera oli ku kikyamu obeera waziba amaaso. Njagala omanye nti ono awangalidde mu NRM emyaka n'emyaka. General Muhoozi omusajja ono akuza amulaba nga amutunulira era nga amwetegereza bulungi nnyo. General Muhoozi awangadde ne Mwami Museveni, General Kahinda Otafiire awangadde ne Mwami Museveni ebbanga lyonna era be bakuzizza omwana ono amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati ono avuddeyo naga temukigezanga, bannange temukirowoozangako. Omusajja tasaanidde kubeera pulezidenti wa nsi Uganda, talina qualities yadde n'akamu. Kaakati gwakyali eyo ng'olowooza ntuwalana muwalane. Abasajja nga bano baakulidde mu ngalo, abamuleze bwe batuuka ne boogera ebigambo ebyo gwe n'osigala ng'olowooza nti omuntu oyo mutuufu mwandisula eggwanga lyaffe mu ntata. Kati njagala nkuwa muli yakavudde wa General Saleh ogewulirireko naye nga sinaba kwera nga nkutwala eyo kansooke nkujje mu bubaka buno obwa Hajimiti twolekere. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala kusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalimu okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkwongererayo ddala nga wakave wa Hajimiti. Njagala owulire obubaka buno okuva ewa Ssaabasajja ono alina ekintu kye yalengera. Bazze bamuvuma ennaku zino zonna naye wulira akantu kano katono nnyo. Nze nyina kye njagala okulaga tusooke twolekere bulungi nnyo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa. Kakati ng'ovudde mu bubaka obwo bwa Ssaabasajja kansubire nti obuwulidde bulungi nnyo n'obwetegereza n'obumanstalinga. Kaakati ate njagala owulire n'ebigambo bino ampuliriza okuva wa Kapiteni Mike Mukula. Ono kigambibwa nti yayita Baganda embwa. Kaakati no bwe nkujjayo ngatte wamu nkwe omulamo gwa vidiyo eno ey'olwaleero ogenda kakasa. Sebo mukulu Mike Mukula, eno Uganda temulina emwagigula. Eno Uganda si ya nnyoko. Okisegedde abantu boyita embwa mwosula mwobeera osula wali bugoloobi ne gavumenti gyowaane yaba mwoyo gwa ggwanga mu Museveni. Kaakati nno ebigambo nga bino bw'ojjanga obigattagatta olina ky'ojja okufunamu, olina ky'ojja okubeera nga otegeeramu. Kaakati weerukedde olunaku olwaleero era we buwungeeredde ng'amawulire gamaze okubeera nga gawandiika. Wuliriza njagala mukwano gwange mpuliriza olabe ebigambo bino ng'amawulire gamaze okubeera nga gavayo ne gakiwandiika nga gano galaga nti General Saleh ono nga ye muganda wa mukulembeze oba ye mukulu ye muto wa Mwami Museveni. Essaawa zino ebigambo byayogedde byewuunyisizza ensi. Ono ng'amaze okubeera nga afulumya ebigambo ebifaanaganamu n'ebya gravity omutujju. Ono ng'agamba tewabaawo munnayuganda n'omu addamu okubanja gavumenti oba kumuzimbira ddwaliro oba kuzimba luguudo oba kusimba masomero oba kubaako kyekola kyonna kyalina okubeera ng'ekola ng'omanyi tewamulonda. Wuliriza, ng'omanyi tewalonda NRM tobaako kyonyega. Kakati no njagala okakase nti abasajja bakugamba nti ba dictators ng'owakana. Kakati singa badde basobola okubeera nga balondamu ono yalonda NRM gwe bandibadde bakolera kye balina okubeera nga bakola nga gavumenti. Wabula ng'ate mu kuwa omusolo ogw'eggwanga buli munnayuganda yenna awa omusolo kyenkanyi kyokka ng'ate abo naddala abo abali mu Kintu naddala abo abali mu NRM bangi balabikako nga kigambibwa mbu badojinga n'omusolo. Kakati njagala owulire ebigambo bino obyerabireko osooka okakasa abasajja bano tukkiridde. Statement eyo mugiraba. Statement efubutuse muganda wa mukulembeze. Oba olina amagezi gisome ogijjemu meaning. Eno statement etegeeza nti mwawambibwa. Temulina kye mutubanja. Twabawamba buwambi. Temwatulonda. Osegedde muganda w'omukulembeze Saleh yafulumyemu statement eyo. Eyo statement yakozesebwa aliyeni sikini bw'atunda ebibye byonna biwa abanaku.
Segedde eyo statement yakozesebwani Eddie Kenzo mbwatunde ebibye azimba amasomero. Eyo statement yakozesebwani Gravity omutujju nti Gravity omutujju aweye Kyagulanyi aweye takalye bazimbeka amalwaliro. Statement yemwe yakozesebwa Senkubuge oli akola kuki ku Soloti TV nti Kyagulanyi agenda akola enguudo. Ezo ze statement ezo zitegeeza nti government temwagironda yabawamba buwambi temuyina kimujibanja naye bakulu mmwe kambabuuze nga mutusoloza omusolo fe abalonda Kyagulanyi. Lwaki mutukwata lwampako tujjako omusolo era nga mutugamba nti gukulaakulanya ggwanga kubanga sente ze tubasaba zezo ze mutusoloza. Osegedde buli kye tubasaba kyekyo kye twabawa tetulina kye tubasaba kimwajja nakyo. Tetulina kye tubasaba nga kyammwe ngamba gwe sale musale tubasaba ekyo kye mutujjako. Osegedde kye twagala fe twagala service delivery. Osegedde ebyo bye muddaawo ne mulooza ne mugenda kubuzaabuza bannayuganda batategeera musimanyi oli waatakuwa kalulu mukatolo tokola kati kye mugamba bataabawa kalulu bave mu ggwanga oba kati abataabawa kalulu kitegeeza baatunda nsi yaabwe bagibaguza mmwe. Bannayuganda bonna tebaabalonda. Osegedde eggwanga abantu baagala service delivery mubasolooza abantu mubabba. Osegeera era bino bipropaganda bye muzze muteeka mu bantu musimanyi Kyagulanyi lwaki tajja n'azimba amalwaliro Kyagulanyi lwaki tajja n'azimba amasomero mwagala musiriwaza bannayuganda mulinga abagamba nti Kyagulanyi mulina sente ze mumuwe zizimba amalwaliro n'amasomero. Kaakati ekisinga okubeera nga kyewuunyisa ekisinga okubeera nga kyennyamiza omusajja bw'avaayo n'akugamba nti stop asking gavumenti obakolera byeyina okukola nga tewalonda NRM kyannaku nnyo kikuba encuko kitegeeza nti demokrasiya takyaliwo. Teeka kiragiro olina okulonda omuntu oyo bo gwe baagala so si ggwe kulonda gw'oyagala. Kino kiraga ki nti kyova olaba ebitundu ebimu bikuze nnyo mu nsi Uganda ate ebitundu ebirala ne bigaana okubeera nga bikulaakulana. Si nguudo si malwaliro si masomero si masannyalaze wabula bano nga balondobamu ebitundu ebyo bye bawulira bye baagala bye bikulaakulana bye bifuna services ebyo ze balaba nti nno ze zina okubeera nga ziyamba munnayuganda wabula nga ziyambako bitundu bimu okusinzira bo nga bwe baagala oba okusinzira bo nga bwe bamanyi nti bano batuwagira bano tebatuwagira. Kaakati kyova olaba nga ebitundu ebimu byaziŋŋama dda era nga biri mu mbeera mbi nnyo mu buli kimu oba nguudo oba malwaliro oba mazzi mayonjo oba masomero oba masannyalaze nga bino byasigalira. Kaakati ampuliriza toddamu kubeera nga weewuunya toddamu kubeera nga olonzalonza lwaki ebitundu ebimu nja kuwa example ng'ebitundu ng'ebyebusoga lwaki biri mu mbeera mbi lwaki ebitundu ebimu mu Buganda biri mu mbeera mbi lwaki enguudo mu Kampala mbi nnyo okusinzira ng'ate capital city ey'ensi Uganda yaffe. Kakati ebigambo nga bino bwe biwulira nga bivudde mwami ng'ono oba mu mukulembeze ng'ono gw'obeera omanya bumanya kiki kye tuddako kiki kye twolekedde. Kakati mukwano gwange mpuliriza onosigenda kubeera nga nsukawo wabula Ssaabasajja Kabaka awangaale abo bonna bagezaako kubeera nga mukwano gwange mpuliriza bamussa wansi Mukama batuggyeko. Bye bye.